tewebuuza bano bamama bakola batya babawo omukwano kolaba tewewunya kiki ekiri bawula ono wange mwesiga naye nesiga atabalira ddala sigana waliyo yabamusanga ne beeyogerako nti mukwano sikusana tebeerabira nti nze naawe twesanga etwesima mama tubeere fembi ne bwomuwa esente ne bwomuwa muliweyo olumwana yagala balasi ne bwomukuba emboko n'omugamba nti toda mugalaye olumwana yagala balasi ne bwosimbawo benzi n'omugamba nti yiyo gitwale olumwana let my vision light I'm calling out light your fire again I need to discipline I'm calling out light your fire again Jagala bakwira mugalo abawulira omulanga gwe tukuba batuguliddeyo n'emasiini ne tukolayo n'akasaluuni mu getawo mu kavaawo kati tubasala enviiri ne banyirira era buli gye bayita tebabategeera nti ba mu geto kati banyirira kyali wang'ono ate dizayina ye akutte masiini leero ntidde nanywe era buli afulumye wano olaba ng'anyirira balidde n'akamere kakati ng'ate mugamba tetulina mirimu gye tukola gye gino geto pulezidenti omutuufu byalina okukola ne ttiimu ye kitegedde kati ayinayo kyayina ng'ayina obuyambi kasanova kuba omulanga boyi amazina kyetwatandika emyaka mingi emabega eyo nga tetwasoma nga tetulina sikiri yonna yonna naye mwegyo emyaka 10 netusobola mwegyo emyaka 10 netuba nga twasobola okuba nga tuyiga gita ng'ate gita gwe mugo Katonda nga gwe yawa Musa Katonda yatugamba ogwo omuggo music gwe muggo ogutema amakubo olumala okutema amakubo nga tufuna obuyambe buyamba bano abaana twali twakivaako twatekawo obukulembeze obupya netugamba tugenda kuba nga tulonda newabaawo omuntu yakiwamba ekintu kino n'akyefuga n'akiregesalinga so tuli wano lwa City Voice omwoyo ogutafa buli ali wano yenayena yali mu City Voice emyaka 2 agayise so twagala kukiddamu tukikole nga omwoyo gwakuyamba era tusaba buli omu yenayena alina kyala kisobola nga bano batuletedde akawunga batuwadde ebijanjaalo wali batugulidde mashini kabaya tuletedde kamashini nomuna tuletedde mashini ne next week Saturday twagala mukuma omutima oguba nayo emikono gyaffe mutusindikire ebintu ebyo tusobole nga tukola program eno nga buli wa Saturday tambula kabaya ani yawamba Street Voice owa Street Voice eyo tukyayagala kumala kwesootinga kuba bya mu ghetto kuba birina embeera gye tukikolamu tujja kusooka byasanguza kubanga ebyaffe eno biba bizibu nnyo ebyo gye mumanyi nti eyo mugenda nti oba n'owaaba ku poliisi eno tetuwaaba kitegeera fe tuyina enkola gye tukolamu Kabaya, Mr. Casanova, Tiwali omukwano golaba tewebuuza bano bamama bakola batya babawo omukwano golaba tewewunya kiki ekiri bawula ono wange mwesiga naye nesiga atabalira ddala sigana waliyo yabamusanga ne beeyogerako nti mukwano sikusana tebeerabira nti nze naawe twesanga etwesima mama tubeere fembi ne bwomuwa esente ne bwomuwa muliweyo olumwana yagala balasi ne bwomukuba emboko n'omugamba nti toda mugalaye olumwana yagala balasi ne bwosimbawo benzi n'omugamba nti yiyo gitwale olumwana yagala balasi olwo ne bwomugamba bebi kyengero mutwala bulaya nze mundeke oli omwana njagala
waliwo abasajja kulabanga tebakusoberanga tebamanyi kukwana balowooza nti sente zaabwe zezikola okukwana ate nga banyogerera ngolokubanze ndimola zisimusalira naye nga njagala nange mwagala ayogera batutukina kubanga bazirina tezesizirina ebya sente tomuletera babanze ndabe bangi abagenda ne baganza abakyala abakulembeza sente nga tebamanyi nti omukwano omutuufu tekutunda tekisobola omukwano gwanamadala tekugula omukyala bwomutwala bwomututema tekubuza nebali bakase naye nga bwomutwala bwomututema mukwano nebomuwaye sente nebomuwaye meri bane nebomukube emboko nomugamba nti toda mugayaye ono nebosimawo benzi nomugamba nti iyo kitwale kale nebomugamba bebi tengera omutwala bulaya abambi muliwa semundeke oliyo omwana njagala muliweyo one more time. Semundeke oliyo omwana njagala muliwa oliyo omwana njagala I'm calling out, light your fire.